Omuko muwulize oluvannyuma lwa Ssezaala okuta obutambi munnaye nga yeemulugunya ku muko muwala we gwe yafuna. Omuko ye yasazeewo embeera agitereereze ddala nga bwe tugenda olaba mu maaso awo. Wizo akikoledde maama wa leediyo naye nga mugamba mutya munnaye ninaawo kabaka mwanga oba eyakuleetera engombo ng'ate atottola biki ebifiira akaayi. Abantu beera akaayi balya batya abantu oba bakwasaganya batya bannaabwe. Munnange ate era aziizaaziyo naye muyina mu maaso awo naye nga mugamba mutya kansubire muli bulungi kyoza ni Becky naye ajja kunyumira ddala ng'omulabyeko. Bambi mbasaba vidiyo mugimpereka like era nesaba mukwano gwe wenna atanaba okusubscribinga n'okubuyinzaanishasuvia news nti mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell oleme kusuwanga buyinzaanishasuvia news kyonna kyaba agendanga okuteekangayo nera kono ku spoon nteekawo enamba mukwano enamba ya business ngoba oyagala kulangira business yo gujjangu kuwa WhatsApp tokuba ajasi ya WhatsApp kwase ng'ojjanga tukitunga tusobola okikwasaganya bulungi nnyo bwe ntyo nkutandise ne Dr. Hildaman munago na video nategeeza abantu benabaga abanayimba agala nnyo era nkyabajjukira era sobola basuulirira muziyi ensonga z'ekintabule ky'omuziki era munaye kana akaseera ke mbaddeyo nga mbafumbira ekinnonogo munnange nagamba naddawo ne ndowooza ne ngamba ekyokubeerwako nalebo kyokka tekigenda kukola ate abantu bange ate bafaani bange era munaye essaawa zonna kyo ekipya okuva ewa Dr. Hildaman kyateebwa eddada yo audio yafulumye dda ate yo nga nkugiyo munaye kuteeke wa radio kuteeke ewa mama wa Moze radio kw'otadde ne Wizo munaye emabegakaawo mu family y'aba Mugenzi radio yafiirwa jjajjaawe radio yafa kati ate ne jjajjaawe yakola ki naye yafiira mu biseera birimu era Moze radio byakola ki byafiiramu kati munago olunaku lw'ejjo Wizo yagenzeyo nagamba munange oli maama sisobola kusuulira mu buli mbeera ogenda linnya nnyonyi ogenda wa wabweru wa nsiiki nsi za Uganda ogenda bweru nsi za Uganda wano oliwa wano kamocha yoyo nno munnange ekyoza ni Becky kyolina omanya yeetaggwayo yeetaggwebwako obusesa bafaani be naye nga munnange omuntu kwekito kyekibeera kisaana kugamba nga bo omukwano tobaweeza tobakiriza kubeerako na stress ng'obeera olina okuyiiya kano nakali ate akabazza mu muddo manyi munaye ennaku zino balina stress nnyingi naye munaye ekyova olaba ndowooza kyoze ni Becky bamwagala nnyo kuba munnange ate n'abakoleramu ku buntuntu obubasanyusa ye ate yo nga nkugyeyo olenge ye kabaka mwanga tafuuse kabaka mwanga bannaye ngenda soka mbateereko ka video ka Sheila Gashumba nga alumba oba nga afumitira ddala amafumu mukoowe Rickyman ate male nkuteereko ak'eŋŋombo ya kabaka mwanga nga nnyonnyola abantu beera akaaye nga bwe bakwasaganyiza ddala kiri ekintu ekyo babeera bakuyita kuli abantu kukwasaganyira bannaabwe mu by'omuntamu bannange nammwe bijja kunyuma nga mubyewuliddeko saagala kusooka mukamugambo naye tulina omulembe gw'abasajja abali useless ennaku zino abasajja abasinga baasikaali b'abakyala baabwe teri kintu kibi nga kujja ku mukolo nga guno nga nyina mukyala wange nga byayambadde okuva ku bulago paka wansi sinaako kantu ne ka perfume oyo taba bbaawo abeera asikaali nga akwakapaninze mwange wamwe muli abantu ewakale tulya bantu naye laakaayi nange laakaayi ng'ogyeko ne laakaayi naye ebitundu byonna ebiri mu laakaayi biri abantu waliwo balabyeko abasezi ne firimu bazanyirayo nnyo waliwo linnyeko ku mmotoka obulamu bwo kuba kweno gy'olinnye olwaleero ng'ojja ne Lwaimoja nali njirinnyeeko ng'ogenda mu kuzika kwawo oba lwali lumbe ate lwali lumbe nali nina gyenda okukyala sooka otunyumize weewulira otya saa zaakati kuba kati oli mu kibuga Kampala gwe serebu aliko newulira bulungi newulira bulungi nzenna b'osanzeyo baanyirira oba basiiwuufu nga gwe wekeyanyirira tebaasiiwuuka naye era obasingako nze mbasingako obuvumu obujja wa kabaka mwanga baide bava ku kyolikodinga ka vidiyo ako nolwekyo nali nakibagambyeko kyoyinza okituddiramu nti nasooka ne ntunuulira abaana abali mu kitundu ekyaffe ne mbatunuulira bonna nga ndaba abaana bangerigeri bazadde baabwe nabo bwe batyo nasooka ne neetunuulira nze nga nze ne mu mutima gwange n'abazadde bange gwe ne bazadde bammwe mwe abanyirira oba gwe wekka eyanyirira
nze ne bazadde bange mwanyirira ffenna twanyirira naye oli gwe nalaba ayoza ebintu nalabanga musiiwufu mwayagala okunfaanana oli yali ayoza ebintu emabega oyo musiiwuufu naye nga muganda wo muganda wange ye wamuleseewa yali waka yali waka bamaama obawulizaako obudde buno mbadde sinabawulizaako naye ngaera nsuubira obawulizaako weegomba okuddayo eri era akaayo oba toyeetaagira ddala era ebbanga we linaayitira nja kwetaaga okuddayo mukyalo